Evelyn Namurondo Warema achuguddeko ewa Pastor Bugembe Lydia Jasmine ate bafani bakalo Nantongo wamma kye bamukoze ogenda kubanga obifuna maaso awo. Calvin Kayanja ate naye atabukidde Big Eye nga ogenda okubifuna maaso awo era nga nessa Mafias Walukaga si musanyufu n'akatono eri Aliani Sikini ate okumitinga Honorable Mafias Mpuga byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Frank Gashumba naye muina nga ate alayira era nga atabukidde principal oba Bobi Wine mugamba mutya mwasibi mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wena atandaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mkwano subscribinga era oligene mu notification bell mesubwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business yo nga tezitambula bulungi oba ng'okubikubye okugenda eweeru mukwano nga gwe bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu era wate wamma akulomba edduwa. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami Frank Gashumba munnange ono no ateekawo n'omukono gwe ne bagutema nti teri president yenna agenda kulya kifo ky'obwa president wa Uganda nga president Museveni teyekkiririza oba nga tayagadde ngenda kuba mukutuusaako omuntu yenna asuubira nti alijja Yoweri Museveni n'akalulu wano obusiru bwo ne botikka sino track eza Uganda zonna tezibutwala. Omuntu yenna asuubira nti osobola okujja Museveni n'akalulu kano toli menti kubeera mu kibuga oli menti kubeera butabika oli mulwadde. General Museveni buli wagenda ekyambogo najjayo nomination papers abeera afuuse president elect. So kati bano abajja bamala budde bago comedians bajiikuula ba fake master abafere ba struggle basaba wani bibadde ebigambo bya Frank Gashumba ye munnange akakasiza mbu nawe munakola mutya nawe munayiyo obwongo mutya buli kamu konna ke mugenda okuyiya ye omwami ono omukulembeze ono aliko abeera yakalengedde ddakale we tulimba era omuntu okufuga okujjako yenga yakyeyagalidde n'embongo ze n'amaanyi munnange bimwerimba ate mugende mufere balala si bigambo byange wabula bigambo bya Frank Gashumba kale bwe tweyongerayo erugogo munnange Big Eye bambi amazina afuna abantu nga wola bawomanya abantu abasinga abadde balina ekirowoozo nga bagamba nti Big Eye tagenda kufuna abantu juke olunaku olwaleero waliyo Fresh Kid ayinayo concert kwotadde ne tugende mu kikadde era nga nabo bali awo ku Sheraton Hotel naye munnange ogambanga nasuze togambanga nti twasuze bananga abantu balina ssente olunaku olw'ejo ebadde concert ya Nantongo yajjuzizza Hotel Africana n'abantu ebweru ne bafika n'okufika kyokka olunaku olwaleero waliyo show 3 ate era nga zonna zikulaga zifunye abantu kale wadde wankubadde ebya Fresh Kid byo tebitambudde bulungi era okusinziira awamu abantu babaddeyo bamuswaba nenga bannange muyina ssente we muvaawo nga muwooza ekonomi ya Uganda yeekanamye biki nenga muyina ssente bannange oba mubeera mutusaagirako kale ate katusoke tulabeho nale bonna Kiwala Kiyingi kubanga y'omu ku babaddewo era nga abagenyi abakulu ku show oba ku concert ya Fresh Kid ate biki byayogedde ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero ne maama genze nakubaawo ekikumbana banage Fresh Kid kale wamaffe katweyongereyo n'agaleero Nakiwala Kiyingi wano nga yeetemye agambye omwana agenda kumuweerera paka ye Fresh Kid waliwulira nti bimutamye ebyokusoma etakyabyaga ndowooza n'omulimu wanaamaliriza ajja kugumuwa wanaabanga ate era bamuwuliddeko ng'ayagala oluzungu mujja kukakasa mujja kitegeera mujja kikakasa ti Patrick yasomye era abamu kino kye twali twagala ntugamba nti no omwana ono ajja kubeera w'amaanyi nnyo nze nga Nakiwala Kiyingi n'enteekawo n'eŋŋamba nti ono omwana tujja kubeera naye mu buli mbeera yonna okutuuka lw'anaatuuka ku kintu kyonna ky'ayagala. N'olwekyo Patrick olwaleero ngenda kutuusaako amawulire amalungi nti maze okwogeraganya ne erimu ku ssomero erisinga amaanyi wano erya Cambridge International School wano mu ggwanga omugalo era nsubira ku lunaku olw'ebbalaza boodi wegenda okutuula etuwe okusalawo okusembayo n'okutuwa ebivuddemu nga bagenda kubeera nga bawa Patrick Ssenyonjo scholarship okusoma Cambridge wano International School era nga njagala okubategeeza nti Patrick agenda kuvako ku ddaala ery'okuyimbira wano ku loko
abeere nga asobola okubeera ku ddaala ery'okuyimba nga international star wano mu Africa. Era kino nze nammwe tugenda kikola ffenna kubanga bw'otaba n'amaanyi waka oluusi kisinzira bagamba nti mukole nominations mukole ki bannange buli woolirabanga erinnya lya Patrick oba olirabye ku TikTok oba olirabye mu nominations ki oba olirabye mu award ki beerawo ne Patrick Ssenyonjo ku lw'abaana ba Uganda bw'ona omuwagira ojja kuba owagidde abaana ba Uganda. Era neebaza taata we Fresh Daddy olw'okubeera nti wasobola okukwata ebiragiro byonna nga bwe twabyogera byali biruma nnyo ne Patrick yagamba ebiragiro byonna kiwola kambikwate nanneebaza nakkuba oluyimba kati ngenda kutwala ate ku mutendera oguddako ogenda kubeera international star. Osuulidde n'olwekyo omusabe nnyo Katonda mumunsabire aleme kuva mu mulamwa mumusabire agume mumwagale nnyo mumusuusuute mumutiitiibye mwe mubeerewo. Byebyo nno ate ebigambo bya Honorable Nakikola Kiyingi yagambye ono omwana balina okumuweerera paka w'anaamalira okusoma oba ayagadde kugenda wa oba ayagadde kukola ki kwegamba ye kunaaba kusalawo kene nga ye yasalawo ate bamuweererera asobole okufuuka omuti omulungi ate mu maaso eyo gujja okuvaako ebibala buli omu byaneeyagaza kale bwe nkuzaako eno ewaliri pazo ono nno munnange ng'abadde ali mu kupafoominga oluyimba lwe olw'enkuli naye munnange abantu baamuzize nga bamutunuuliranga oba abatunuulira firimu tewali yenyeenya tewali akuba kanyego omusajja afunvubidde azinya amazina ayongezezaamu beesi ataddemu kasunda baasi naye nga waliwo eyenyeenya. Awo nno wetutuusa ate ku sayidi ya Lili Pazo banage omusajja temubanga ate mwamuzize amangu ago obusungu nga muba mulaze bungi nnyo nyini ddala kale bwe tweyongerayo ewa Lydia Jasmine ono nno munange ng'aluguddeko okwegamba konsati ya Carol Nansongo byonna baali badde bavuma Carol Nansongo babiziza ate ku Lydia Jasmine. Jjukira Lydia Jasmine olunaku lw'ejjo omu ku baasuze mu overnight wa Pastor Bugembe ne ba TikTok babaddeyo banjiranga mwe muli Irvine Namulondo kwegamba wamma kyabaddeeyo ku overnight nga kitokota nga si kisaanikire mwe mwabadde Prima Kardashian manyi munange bonna basalawo ate kudde eri Mukama byonna tubikola bye tuba tukoze ne naye ate era nga ekisinga obukulu gwe kusalawo n'obyesonyiwa n'odda eri Mukama ne bannange bavumye omwana w'omukazi bavumye Lydia Jasmine bannange batumwe nga muyina obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nga ye bambi Irvine Namulondo kyentegeddeko nti agoba ku byakugenda bweru munnange okuva bayawukanirwe Namakula yasalawo ate munnange osanga Uganda gyabulire mbwe era kyaliko neomulaba ennaku zino ng'ali kafubirire asaba takyabawa Pastor Bugembe kale munnange Samafias Walukaga muyina mu maaso wano ng'ate si musanyufu yadde n'akatono oluvannyuma lwa Lion Skin okumiitinga omwami Honorable Mpuuga Mafias ngenda kuba nga mukuteerako mu maaso wano ate tusobola okweyongerayo. 2024 gubadde mwaka gwa nkwezenge gugenda kunnyumira ngutu Samafias Walukaga ye munnange si musanyufu yadde n'akatono bwe kati eri omuyimbi mu Rwanda Patrick abanjugu bamanyi nga Lion Skin ate okumiitinga Honorable Mafias Mpuuga era agambye kino ye kyeyalabye takirabanga era agenda kubakubamu n'oluyimba omubbi w'ebitaano n'omubbi wa iPhone kwegamba wo kino kyo simanyi nakumanya omubbi n'omubbi kati awo bannange singa bonna bafuga ddala ani abagenda okugenerationenke ate generation bakutikka oli mutikke oli generation mutikke bwaba yafulumya agenze Dubai bamutikuveri amanyabo gwaba era bwaba yafulumye nga taliimu ali Dubai generation ali Dubai oba Saudi Arabia ali mu kiyumba generation ali Saudi Arabia mu kiyumba bwaba yazzeeyo kuba bamutikka kati ali Saudi Arabia mu kiyumba yagendedde ku passport baya mwe I'm telling you fresh like even water lugambo nyesha mbo gakadeno modena njaga oyagala kwa kumasanyalaze kali generation which type of power you have oli kusola oli kugana agekaluma oli kuchi
Omwana generation. Ate kati omukazi ali ku plastic surgery. N'omukazi yeerusa aba abantu balaba edduka. Babera n'obusungu. Generation kati oli Lidda oli Saudi Arabia oba oli Dubai. I know everyone buli ali kwa alien skin for now. Abasinga kati ona botumira kufangoni omayize mufangoni inze wa FB. Awo no wetutuusa ate ku alien skin kale bwe tweyongerayo ewa Ruth Kalibala munange no nyongero bajjukiza Ruth Kalibala ali lubuto era ng'olubuto twamaze dda okulutegera luli myezi awo 5 gweno yasazeewo azaalaako obukadde munnaye kati nyongera okujjukiza gwe nali yagamaze ebyokuzaala bivaako munnaye tombuulira baana bannage muzaale buli mwana ayina gw'ozaala abeera n'omukisa gwe temuddeeyo ne mwepokerera simanya be family planning muzaale olengera n'abakadde bazaala gwani omwana omutaata azaale yese agenda mu family planning nenga ye Big Eye maaso wano Calvin Kayanja muyinanga ate ayina byamutaputa era amusabidde Sara amugambye tagenda afunayo yadde akalema k'omuntu tekagenda kujja ku concert ya Big Eye bannanga abantu obusungu nga bungi nnyo naye nga bambi kyamazima abantu bazzi katoba kino kigenda kuleka ludde wa Calvin Kayanja bannanga ebyokwekubagana bino ebyokwekubagana byali badde bivaawo osobola kumuggyako visa genda bweru kukuuta mabina g'abakadde kulonda magi kwoza bintu naye si kutegeka kivululugogo nga toyina music weerimbika mu struggle ng'oyagala okukozesa abantu abali desperate naye nabo bategeera we basse ssente my brother toyinaawo wadde oluyimba nawe ne weeteeka erugogo ki ddala ky'oyagala abantu bajje balabe Big Eye lwaki onoonya entondo ku bantu wayingira struggle kutegeka bivulu obonaabona kutegeka bivulu mwe mulowooza abantu basiru wagwa musically olemeddwa no concentrating mu studio mboli mu struggle jako mu 7 yakola kyegwe Big Eye atasobola wadde constructing a sentence mu luzungu ne family ye yennyini tegenda kujja lugogo kicho ogenda okuwa abantu abasecurity bagenda kusinga abantu obungi nze nkubuulira ne bafutu soja bategeera kyosobola okujja ku Bobby Wine kubanda banaawo onoonya woofunira naye kati nkuwaga amangu bw'oba weetaaga kufuna mu struggle kyosobola okujja ku mwami Kyagulanyi kiri eki kufuna visa bweru n'akuwa recommendation n'ogenda n'otandika okukuuta amabina g'abakadde nga banno naye si kutegeka kivululugogo nga tolina wadde music naawe mwennyini music wo takyakunyumira nkubuulidde mulekerawo okunoonya ku bannayuganda entondo Big Eye tokyalina kyotugamba okuleka okukwata mu kizigo n'okweyolesa gwe wasigaza walema concentrating ku music oyimbe o demo trending wadda mu kwata mu kizigo gwe kwata mu kizigo gw'okunyirira ogusobola naye bakugamba concentrating mu studio kuyiiya ne weerimbika mu struggle bw'oyagala okubabika ekigundi ng'otegeka ekivulu ofune genda oyonja amabina g'abakadde kyo Bobby Wine kyasobola okukuyamba kyokka recommendation genda Bulaaya naye abantu bajje bakuwagire Big Eye era bateekewo ambulance n'akutwala emulago ne emergency emulago olwaleero bakutegekera akatebe togenda kufuna wadde omuntu omulema wamma baagala ogenda ebweru okwepakasiza visa Calvin Kayanja yeyo munanga ate esaala gye yasabidde Big Eye naye nga ba abantu munange abantu ekyamazima afunidde ddala okusinziira olunaku olwaliro ebivulu ebiriyo ate okulaba nga Big Eye yajjuza bw'atyo olugogo amazima gali nti abantu yafunye ejjukira omugenyi omukulu agenda kubeera principal kale bwe tweyongerayo ne Irene Ntale munange Anna Mukasa Jeni ono ow'olugambo avuddeyo n'abitebya n'agamba mbu bawa Irene Ntale watugabane mbu era munange abakazi abamuliko eyo bayitirivu nnyo era bali eyo bakaaba bamukolimira basinda bakola biki bannange ye lwaki mbyogera ate akatambi nkayina mu maaso wano ngenda kubanga nkabateerako ate mulabe ne Mukasa Jeni bw'asala omugambo ku mukazi Irene Ntale gwe baakapropose nga yalekawo liri pazo ne yeegendera n'olumunange omunyawo baali batundaawo emmotoka ekibuye
era ne Bawairini Ntale naye alabika yabivaamu Bawairini Ntale atyo naye Bawantale agenda baako ebikonde ayina layini y'abakyala abasimbi naye regardless ffe tulina empeta mpankuwe eddembe ly'omutima gwange lisuleyo yes bawaffe Wairini nasanyukirako Irene Ntale naye kasita nalaba omwami nambaho omwana akakozi aleese ono pazinga yakyuka nze mumanyi bali yali ddira babayita baddiira nga batunda emmotoka ekibuye oba babayita batya oba ddiira oba kyonna kyekiri naye nga yaliko yakolakawo ekibuye nga batunda mmotoka onagambye babulooka baba babulooka sigenda kukakasa naye nga yali atunda emmotoka awo ekibuye mbwaliko layini y'abamadaamu maama nnyabo aliko layini y'abamadaamu naye kyonna kyekiri me and Irene Ntale tujja kulwanisa buli muntu anayingirira relationship ya Irene Ntale wendi nga bwe neesimba mu Yazali ne Shakibu ayingirira relationship ya Zali ne Shakibu ajja kunda manyi baana mu mumanyiro omuntu afuna omusajja we ne mutandika omuyingirira ezo kapo kati ne Irene Ntale najingire mu bloka we mmotoka but regardless awo nno wetutuuse yenna mukasajja ene olugambo yaluleese dda mbu munnange omusajja Irene Ntale ali kutugaba n'embu yalekawo rilipazo munnange ataliiko agamba kyokka nadda kuwatugaba ne kasa yamuteekako akaweta kitegeeza Irene Ntale yegamba bonna ye yabasinga ensumikira ye mukyala we gw'amanyi munnange amawulire agaliwo bafuuti sojja banuupu babuze kate okugajjambula liitojjo ono wa Galaxy Farmer munnange babadde balina gye bagenzeyo nga naye y'omu ku bo abagenzi nga agenze kwerekerako kyaliwe ate tebatuuseyo tebamuswaziza mu kamera bamugambye gwe obeereyo ku ka TV ko n'otulabisa n'ogamba Bobi Wine yasibisa abaana si Museveni wama bingi era wama babuze kate okumulyamu amaaso agalaba katambi ngenda kubanga nkabakyerako mu maaso wano genda katukulabise atujja kamera anti kamera kikyokulwanisa kyaffe tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma litojjo genda mukoze kyamaanyi muleke agende mu bitooke litojjo genda yes you go oli mbudde obukyamu ife tetuli bakozi ba fujjo yes tetuli bakozi ba fujjo genda litojjo genda yes litojjo genda bino betukola tetuli bakozi ba fujjo litojjo yes tetuvuma bantu obera ku TV ngofuna mafudu soka yes katukulabise boy yes tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma bantu genda litojjo genda oli kumukolo omukyamu litojjo yes litojjo oli kumukolo omukyamu fe tubagamba fe litojjo twagala change kamera kyekyokulwanisa kyaffe tetuvuma oba kitegera abantu yes no mukakanya sitoko yaffe fe tubonaabona tuwambibwa olw'okubeera mmwe oba kitegera mukakanya sitoko yaffe lwaki mukakanya sitoko yaffe yes lwaki mukakanya sitoko yaffe yes lwaki no litojjo lwaki ovuma sitoko yaffe lwaki ovuma pulezidenti waffe lwaki ovuma sitwago yaffe lwaki ovuma mafoto soldiers first of all ebintu byetukola tubimanya amateeka tituli bakozi ba fujjo wavaayo n'ogamba nti nina abaana baba basibe mukomene obuweerere kyogamba Kyagulanyi yasiba abaana yes wavaayo n'ogamba nti no pulezidenti bwatyo munnange litojjo amaaso gamumyuse ng'agamyuka omutezi bannange naye nga bambi abamulangidde bwereere abadde agenze n'okuwerekerako mukwano gwe ne kati kyembuuza mugire mufufugaze abantu bwe mutyo abafuuti sojja banuupu kati ate olwo we munaba nga ddala nga muli ku ntebe bannange buli luliso n'omuze kimmanyi ffenna abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh
Sirafu Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Seeka Sirafu Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Honorable Mathias Mpuuga wamu n'Alien Skin wano nno waliwo ye gwe bitabudde era nga abuuza omwami Mpuuga nti yazze kujjako Bobi Wine oba yazze kujjako omukulembeze w'eggwanga ono aliko nti kubanga ebigambo byonna byeyogedde alaganga nga ye ate yeyagaliza entebe kale ngenda kubanga mubalekerako era nze kambasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra nga nyongero bajukiza BF Suma banage mbakubireko batunda eddagala ate eddagala yo Mathias Mpuuga waze kulwanisa Bobi Wine oba waze kujjako President Museveni bono bango yagala enkyukakyuka lwaki amaanyi gonna gatadde ku Bobi Wine kubanga Bobi Wine ayina ebyamuleeta okukola ate nawe nsubira nti oyina ebyakuleeta okukola so nalabye olunaku lwe gulwa lumazeeko ng'oyogera ku Kyagulanyi nga bwali omusiyazi naye nga nyongera okukutegeeza nti omubbi n'omusiyazi byonna bibi so bonoba ng'ozze kununula eggwanga olina okuyimirira wano n'otugamba biki by'ozza okukolera Abannayuganda okusinga okuyimirira amaanyi gonna n'ogateeka ku Kyagulanyi kuba Kyagulanyi alina ebibi bye alina n'ebirungi bye so twesunze okulaba ate gwozze gutumanye omubbi lunkupa yatubba ayatwala obuwumbi bw'essente miliyoni 5 ate y'omu ayagala okununula eggwanga ojja kulunula otanga mubbi kiringa okuba ng'otereseza sukaali n'oteresa yali abbyeko sukaali kati awo kiki kituba tuliko so nze ŋŋamba nti omubbi n'omusiyazi byonna bibi naye ate bw'onooba ng'oli wakunyonyola eggwanga biki bye ebikuleesa okukola ndowooza nti siwandibadde ate amaaso ng'ogateeka nnyo ku Kyagulanyi oba olinga ozze okulwanisa Kyagulanyi kuba ozze kutuleetera enkyukakyuka ozze kujjako President Museveni kati tangaaza abantu otugambe birungi ki by'ozze okukolera Abannayuganda okusinga okugenda ku Kyagulanyi n'omumalirako olunaku lwonna ng'oli ku Kyagulanyi kuba ffe Abannayuganda twetegereza nze nabagamba twagala omukulembeze omulungi asobole okukyusa eggwanga naye saako kasanzeeko ate okukamalirizaako n'okukamalako so Mathias Mpuuga nze ŋŋamba nti ate okugenda naawe afazaali ŋŋenda n'omusiyazi kuba omusiyazi nze nga sikiriza tasobola kunkwatako n'ate gwe omubbi ojja kutubba otutuuke n'omumatako era nze sisobola nakuwagira era Mathias Mpuuga siriyimirira naawe nze sigenda nababbi ate okugenda n'omubbi ŋŋenda n'ono gubaliyo bagamba nti agenda n'abazungu okuzireeta eno mu Uganda so byonna bibi so bw'onooba nga yeeyo kaadi gy'oli ozanyisa ey'okugamba nti ebusiyazi obubbi nabwo bubi so situgenda kukwata eggwanga lyaffe ntuluweereza ababbi oba ntuluweereza abasiyazi tulina okukwata eggwanga lyaffe ntuluweereza omukulembeze omulungi era kyova nambagamba nti teri mukulembeze gutugenda okusubwa oba alibanga President Museveni kuba President Museveni akoze ebintu bye byonna mu bulungi ate nga ayimiridde ku nnono yaffe ng'Abannayuganda so nyongera bategeeza nti Mathias Mpuuga nawudde speech ye yegulo ng'amuwa eminyumizaamu era nga Kimenka agezaako okutangaaza abantu nga buyabba essimu era nawe nga buwabba ki nga buwabba miliyoni 5 nyongera bategeeza nti eggwanga sirigenda kuyimirizaako babbi eggwanga lyagala abantu batuufu b'amazima awo tusobole okukyusa eggwanga lyaffe kuba tusobola kukwata ate eggwanga ntuluweereza ababbi ate nga tuteebereza okuba nti ate gavumenti ya Museveni babbi ate ntuddamu tuteekako ababbi tuba tukyusiza ki so nyongera bategeeza nti omukulembeze waffe President Museveni mwebale kutuleetera MK kubanga byonna tubiraba mu MK ate tusuubira nti eggwanga lyaffe lijja kutebenkana nga MKze mukama bankumire mbaagala nnyo nyongera bajjukiza nti ekiremeseza eggwanga lyaffe empisa n'obutawuliza wamu n'obutaweereza abantu bitiibwa kwosa n'okubeera nti situfumitiriza mazima tuli ku bukyayi twesiga obukyayi tuyimiridde ku bulimba situmanyi kiki kitulina okugoberera okusobola okulaba nti tuleeta enkyukakyuka bwe tubanga situegase ffenna nga Bannayuganda ntuleme okulwana n'okwekuba awo enkyukakyuka egenda tulema tusigale nga twewaggula